Buli olukya omuwendo gw'abantu ab'enjawulo battibwa okwetooloola ensi yonna, omuzungu akiyita homicide, era mu nsi ezikyasinze okubeeramu ettemu ery'ekikula kino nga abantu battibwa naye olw'ebigendererwa ebyo ebiba bimanyiddwa eri abo ababa basse n'ebyo ebitamanyiddwa, ensi ezikyasinze okubeeramu embeera eno mulimu Jamaica, mulimu Brazil, mulimu United States of America, mulimu India, Mexico. Wano ku lukalu lwa Africa, ensi ya South Africa yekulembedde ensi ezikyasinze okubeeramu ettemu. Uganda y'ensi ey'okubiri. Kale bwe ntyo ntunuulidde ne ŋŋamba mu kiseera kyaffe kino ekyakadangokamu ffe tetulinayo bayimbi oba bannabitone abaali batugenzeeko nga battiddwa buttibwa era nga n'abamu families zaabwe zasigaliraawo nga tebafunye bwenkanya, tebalamudde abo abaabatta nga tebavunaaniddwa n'okutuusa kati. Kale bwe ntyo wentunuulidde, naye nga gwe okuzzaako emabega ŋŋenda kutwala nti rediyo yakubwa era mu mwaka gwa 2018 yafa. AK47 naye gwali bwe gutyo nti baamukubira mu kinaabiro. Tulina ono ow'Embooko Master Blaster era naye yakubwa masasi n'afa. Kale ekintu kino rediyo ng'amaze okubwa nalaba Ssaamisa Kisemakula ng'avaayo agamba gavumenti ekozeewo ki ku mbeera egenda mu maaso ey'abayimbi okubeera nga battibwa. Kale awo we najja omulamu ogwo okubeera nga nkola ku abamu ku abo abayimbi abazze battibwa naye nga n'okutuusa kati families zaabwe tezifunanga bwenkanya okuva mu abo abaali babasse. Kale nkwebaza okuba nga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Nkusaba nti ngoberera ku Facebook, likinga, commentinga, sharinga. Bannange ebintu bino eno y'emu ku ngeri gy'oyinza okubeera nga otegeera ebintu ebimu ebigenda mu kisaawe nga ogoberedde ebintu ebikolebwa. Kale oyinza kugamba nti okutogera muzungu naye nawe oyinza okwesanga nga weekotogedde mu kumanya, kubanga ensi gabanyizaako ekyo ky'olina kigabanyizeeko omulala abeere nga asobola okubeera nga naye ayiga. Kale nsaba tuyigire wamu. W'olaba emboozi ng'eno gyongereyo giwe ku mulala naye mugambe ajja agirabe. Ku TikTok nkozesa Muzungu David Kadongo Kamu, then ku YouTube Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Nkusaba nti likinga, commentinga, sharinga. Kiba kirungi emboozi zino tuziteekayo muziwe ku budde ogirabeko. Kijja tuyamba ne ebintu byaffe bye tuteekayo nabyo okubeera nga bitambula, naye buli wojja n'otunulako obutunuzi n'odduka, nsuubira n'abakulu mu byuma byabwe batuuka ne balowooza nti oba ebintu bye tubateerayo bigoba abantu. Kale omwana mutwale ku Kikaaya College and Vocational School, bali wali Bulenga ku 7. Ku Kikaaya College and Vocational School ekyenjawulo ekiriwo nti omwana wa secondary asoma eri ku vocational ku ssente ze zimu z'osasula eno, ate wagenda ku vocation tebamusasuza ndala, era agenda okuva ku Kikaaya College ng'alina omulimo gw'omu mutwe gwayongeddeko. Kale bwe ntyo ng'ogamba nti tuukirira mwami Mubiru Charles obeere nga musajja akolaganika naye nze nange namusanga ku mitimbagano naye tutambudde ebbanga eriwera. Twinex International bali wali Bulaga basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono, eyo nabo basomesa okuva ku baby okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Plan B Records bali wali Mubende, abo bakwata ennyimba zino mu maloboozi. Kale gwe omuyimbi yenna ali eyo, omwana w'omuyimbi, mukyala w'omuyimbi, omwami w'omuyimbi, genda mu Plan B Records babeerenga basobola okukwatira oluyimba. Kati gwe eyeetaaga bino ebyakadongo kamu, nkusaba nti ntuukirira ekasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange obeerenga osobola okufuna ebintu bino. Oluyimba weweesitula n'ojja nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Waba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nteekako audio yeka. Kati gwe eyeetaaga okulanga naffe naawe nkwaniriza nga woolaba Kikaaya weekola Plan B Records ne St. Michael Education Center. Bwe ntyo wengenda okubeera nga nsobola okubeera nga mbatuusaako
ebintu ebyenjawulo leero juzi ne luli. Kale programu eno ngiweereza buli mukwano gwange angoberera, buli afuba okulaba nti Muzungu David ayina kataddeyo Jalias awedde nanfuka awo e New York nkutumiddeko mwami Lulese Bunza, Bob Kabindi Mpiima, mwena mbatumiddeko, namba ya Harriet mbatumiddeko nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale programu tusimbule tulabe ku abamu ku bayimbi abaze battibwa era battiddwa batya era guwedde gutya. Kale nkusaba nti tuula kalira tubeerenga tugenda mu maaso. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Yimbi asooka ku lukalala luno gwe tugenda okubeera nga tutunuulira, tetugenda agendera mu oda ya myaka mwe battirwa, naye tugenda tunuulira omu ku omu abo betunokoddeyo. Omugenzi Paulo Damulira yafa 1980, yafiira wali e Nabbingo oluvannyuma lw'okubanga yali agoba ababbi ne bamukuba guluneeti oba bbomu ey'omu mukono. Paulo Damulira ojja mujjukira mu bibiina nga Uganda Picking Guitarist ne Kadongo Kamu and Culture Company. Ekintu kino kye tweyagaliramu ekya Kadongo Kamu, ono ye mutandisi. Weewaawo eri wamala Christopher Ntegese badduka ba Dominico Centamo bajja ne babasookawo, naye ono ye yaleeta be baaleeta ekirowoozo abantu abasatu nti tukolewo ekibiina ekitugatta, ne bakola ekibiina kya Uganda Picking Guitarist mu 1969. Baali beekutula ku Radio Uganda ne National Theatre nga bagamba nti ebivvulu bye baali bategeka baali babbibwa nga tebafunamu kimala. Kale bw'atyo beekolamu omulimo n'omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango yafa 2022, twamuzuika Busukuma, Mzee Matia Kakumirizi ye akyaliwo ne Bernard Nsubuga ne bakola Uganda Picking Guitarist. Olwo ne bakuŋŋaanya bali bannaabwe ne babaleeta ne babeera mu kibiina ekyo nga ba Dominico Centamo, Lozio Nyago, Christopher Sebadduka, Matia Kyakamala, Stanley Kampalo, we batyo ba Gerard Mukasa ne bajja ne batandika ekibiina ekyasooka. Era we batyo mu 1971 ne bakola omukago ne gavumenti ya Uganda eyaliko obudde obwo. Omukago gwali Kadongo Kamu and Culture Company. Kale we batyo batambula. Kale bwatyo Paulo Damulira yattibwa mu mwaka gwa 1980 we yali agoba ababbi. Kale Paulo Damulira ogenda mujjukira nga ku luyimba nga obuzaale si bukuliro, Nakitto, ebigambo ebijweteke n'ennyimba endala. Kale woba ozeetaaga ntuukirira obeere nga ozifuna. Kale Paulo Damulira n'okutuusa kati abantu abaamutta tebaategeerekeka okuggyako nti yali agoba babbi. Paulo Damulira yali musomesa by profession era yali asomesa wali ku Trinity College e Nabbingo ng'afiisaawo n'obudde najja mu ndongo. Okay, omuyimbi waffe owookubiri ku lukalala luno olw'abayimbi abaze battibwa, tugenda n'omuyimbi omusoga eyasookera ddala okuyimba Kadongo Kamu era atwalibwa nga jjajja w'abayimbi abasoga, omugenzi Lozio Nyago. Lozio Nyago yali awangaalira mu kibuga Bugembe era oyo ye nannyini kuyimba oluyimba Maama Afumbye Ekitoobero, mwe lwe muwulira eno mu Buganda Sami Kasule lwe yaddamu, naye nga original version yali ya lusoga ya Lozio Nyago. Lozio Nyago yattibwa mu mwaka gwa 1975 nga yakubwa abajaasi ba Idi Amin. Baamukuba amasasi oluvannyuma lw'okumusanga ng'ayambadde ebyambalo ebyefaananyiriza eby'amagye. Baamukuba yenna mu kifuba ne gamuyitamu era bw'atyo yaziikibwa mu disitulikiti y'e Mayuge okuliraana Satellite. Lozio Nyago nkugambye nti y'omu ku batandisi era aba Kadongo Kamu era ng'ono yasikiriza Matia Kakumirizi okuyingira endongo. Lozio Nyago ogenda muyijjukira ku nnyimba nga Kyazike, Abalwaire, Progia n'ennyimba endala. Bw'atyo Lozio Nyago n'okutuusa kati abantu abaamutta tebaavunaanibwa era kyo ye yavaawo bw'atyo mu bulamu, bo bali ne basigala nga bayinaayina. Kale tugenda ku omuyimbi owookusatu eyattibwa naye nga n'okutuusa kati abaamutta tewali kyabakolebwako.
Omuyimbi owokusatu ye Shakim Musedde nga ono yattibwa mu 1978 oluvannyuma lw'okukwatibwa we yali nga agenda e Kenya. Kyategeerekeka nti Shakim Musedde yali ali mu kudduka mu ggwanga olw'embeera ey'obufuzi eyali eyingiddewo nga takwatagana bulungi ne bakama be, kale bw'atyo n'asalawo agumize embiro. Kati we baamutegeera we batyo kwe kumuzinda ne bamukuba amasasi n'afa. Shakim Musedde yali ayimbira mu Mbuya General Quarters Band, eyo nga yali y'amagye, omwali ba Fielder Sonko, mwalimu Charles Sonko, ba Matia Kakumirizi baali bayimbira omwo. Kale yali ali mu kudduka muno ayolekere eggwanga lya Kenya, bamukwatira ku luguudo nga akyatambula tanasala ne bamukuba amasasi n'afa. Tugenda ku muyimbi waffe owookuna, naye nga Shakim Musedde yali ayimba kadongo kamu naye nga ayimba mu lunyoli. Fene waffe yali ayimba n'ayimba mu lunyoli. Kale tugenda ku muyimbi waffe owookuna eyattibwa nga n'okutuusa kati ensonga ze tezitegeerekekanga, ani eyamutta teyakwatibwa. Kale omuyimbi waffe owookuna yattibwa mu 1978, omuyimbi amanyiddwa nga omugenzi Saabavuma. Saabavuma ajjukirwa nnyo ku luyimba lwe yayimba Saabavuma Ndabye. Ono yattibwa Nakawuka Jjungo nga yattibwa eyali ssentebe wa Entebbe, yali ssentebe w'ekitundu ky'Entebbe oyo yamutta, era n'okutuusa guno omukulu kati naye yagenda naye talina kye yakolebwa nti oba yavunaanibwa. Kale tugenda kweyongerayo tulabe omuyimbi omulala oba omusanyusa omulala eyali afudde mu bintu bino. Tugenda alaba waliwo n'omu eyasimatu. Omuyimbi waffe omulala eyattibwa nga n'okutuusa kati abaamutta tewaliiwo kyali kibakoleddwako oba okuzuulibwa nti ono yavunaanibwa guno ne guno, ye Charles Ssemakula eyakuyimbira mu nsiko mulimu Nabanteta. Ono ye kojja wa Ssaabanywi Gerald Kiweewa era mwanyina wa Florence Nalweyiso. Florence Nalweyiso yali mukyala muyimbi, mama wa Kiweewa. Kale bw'atyo ono yattibwa mu 1989 oluvannyuma lw'okugenda ku buko ekyazanga, gye kigambibwa nti yaweebwa kanywe okawulire, yafiira mu kkubo nga akomawo. Charles Ssemakula yaziikibwa e Busunju, naye nga n'okutuusa kati okuva mu 1989 n'okutuusa leero tewaliiwo kyali kizuuliddwa, naye kigambibwa nti gye yattirwa yali agenze wa muganzi we gwe yayimbako mu luyimba ow'omukwano Nambi amanyiddwa nga Goreti Nambi. N'okutuusa kati muganda waffe mukwano gwaffe Charles Ssemakula tazuulwanga, naye nga ogenda kubeera nga Charles Ssemakula omujjukira mu luyimba nga mu Kifulukwa, ku nsiko, ow'omukwano Nambi n'ennyimba endala ze yayimba endala nga obwavu nazo za omugenzi Charles Ssemakula. Kati gwe yeetaaga ennyimba za Charles Ssemakula osobola okuntuukirira e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage n'oba nga ozifuna. Kale tukyeyongerayo ne olukalala lw'abayimbi baffe abazze battibwa, naye nga oboolyawo okuttibwa kwabwe ebisigadde byasigalawo mu bbanga. Kale omuyimbi omulala ono tugenze mu bandi, tugenze Gita Kasilivu. Jesse Gita Kasilivu eyali omutandisi wa Cranes Band. Cranes Band eno ye yavaamu African Go, kati gye tuyita Afrigo, ye yavaamu Thames Band, yavaamu Renzori. Kati oluvannyuma lwa olutalo okubeera nga lujjawo wakati w'ono n'omukulembeze w'eggwanga eyaliko myaka gy'ensanvu, Jesse Kasilivu yabuzibwawo, naye nga kyazuulibwa oluvannyuma nti yattibwa wali emengo mu Tokya Chamber. Bano baafa mukazi Sarah Kyolaba. Sarah Kyolaba yali girlfriend wa Jesse Gita Kasilivu, era bw'atyo Jesse Gita Kasilivu omukyala ono yali muzinyi wa mazina. Kale lumu yagenda e Masaka n'asanyusa bulungi omukulembeze w'eggwanga Idi Amin Dada, era wamala omusanyusa yeegomba omukyala oyo
era bwatyo yali atowa butowi oda nawa oda nti oyo mumundeetere Jesse Gita Kasirif kino we yakitegeera kyamuyisa bubi n'atandika okusika omuguwa n'omukulu era banne bamugamba nti omukazi mwesonyiwe muleke agende. Jesse yalemerako era nti omuwala nga amaze okutwalibwa mu maka ga Idi Amin Dada yebbanga obwolumu ne basisinkana. Kati kino Idi Amin Dada olwakitegeera kwe kubeera nga ateekawo embeera ey'okuwamba okubuzaawo Jesse Gita Kasirif. Jesse Gita Kasirif gwe njogerako yali abeera wano ku Old Kampala. Kati gwe alabe essomero lino erya Old Kampala Primary School ebizimbe ebiri awo ng'okkirira wali ku Old Kampala Police Post awo we babeera. No mu mwaka gwa 2018 19 twakola n'olutambi lulamba olwogera ku Jesse Gita Kasirif lwe bayita The Ballads of Jesse Gita Kasirif, twalukola n'omuzungu Mr. Mo enzaala ya Netherlands. Era kyategerekeka oluvannyuma nti omukyalo ono Sarah Kyolaba we yatuuka ogendera ewa Idi Amin Dada nti yali lubuto lwa Jesse Gita Kasirif era nti omwana gyali omwana yenga Amini yali amanyi nti we naye ye omukyala nti omwana yagamba mwanyina wa Jesse Gita Kasirif nti ono omwana wammwe. Kale bwe kityo naye nga ojjukira nti Yasser Arafat yali Prime Minister wa Palestine ye yali best man ku mukolo ogw'okubeera nga bawoowa Sarah Kyolaba. Okumanya nti embeera eno yayisa bubi Jesse Gita Kasirif yakuba n'oluyimba bino bye tulaba era nga lwali luwalampa Idi Amin Dada. We yafiira yali akoze oluyimba olulala What's Love ng'abuuza omukwano kyeki era nga nalwo lukolima. Kale bw'atyo ng'amaze okubeera nga abulawo abakulu abaali mu The Cranes Band bayolekera eggwanga lya Kenya ne bafulumya olutambi lwe yali amaze okubeera nga awandiika. Era omugenzi ono eyakafa juzi Tone Senkebejje ye yayimba oluyimba olwo What's Love naye nga lwali lwa Jesse Gita Kasirif. Kale oye mukadde waffe omugenzi Jesse Gita Kasirif. Maama we yagamba ne waalaba ku kifaananyi kya Amini asesema. Kale bwe tutyo tugenda ku omuyimbi omulala nga naye yatibwa nga n'okutuusa kati tetuddangamu kufuna mayitire gaabo abaamutta oba justice yona okubeera nga ab'enjuye bagifuna. Kale katweyongereyo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst naye nga nkugamba nti omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7. Kati gwayagale ennyimba zino eza Kadongo Kamo osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Villa Stage yemu ku ngeri yokka gye muyinza okumpagira okubeera nga nsobola okubeera nga mbatuusaako services zino. Naawe awulira nti Muzungu David byatukolera oba oliawo biri awo, essimu yange kweri ku mobile money era kyemmanyi wakyaliwo space kamesegi ako we kasobola okuba nga katuula. Kale katugende ku omuyimbi omulala oyo eyali atuvudde ku maaso naye nga yatemulwa naye nga n'okutuusa kati okufa kwe tekutegeerekekanga abaabatta biri awo weebityo. Omugenzi Byron Kawadwa eyali omukungu oba ssentebe wa National Theatre 1977. Ono okuttibwa kwe yali ava mu Black African Festivals Lagos, Nigeria. Okuttibwa kwono kyajja oluvannyuma lw'okubanga we yatuuka ng'ava eri bamukwatira ku National Theatre era bwatyo ne bamubuzaawo tebaddamu kumulaba. Oluvannyuma lw'ennaku 7 omulambo gwe oba omubiri gwe gwazuulibwa mu kibira Namanve. Era bwatyo yaziikibwa wali Kisaasi. Byron Kawadwa kigambibwa nti ekyamusa gwali muzannyo gwe yakola ogwali gukuba omukulembeze, omuzannyo gwa Wankoko gwe yazannyira eri Nigeria. Ne wano bakola rehearsals naye nga kigambibwa nti Byron Kawadwa ono okuttibwa kwe kwava ku bantu be yatambula nabo okugenda Nigeria okubeera nga baperforminga naye nga mu bo kwabo be yagenda nabo mwalimu omugenzi
Charles Sonko muganda mwanyina Filda Sonko. Charles Sonko yafa 2005 n'aziikibwa ali ekiduukulu yaziikibwa kiduukulu era ewaziikibwa mwanyina Filda Sonko. Filda Sonko yakuyimbirwa olupapula simpi tiwambuuza obanga nkwagala amazima nkwagala era gwe nnambemu. Kati oli Charles Sonko ye yayimba n'awuliranga mu 1968 Navio lwe yaddamu era oyo yali mukwasi wa nnyimba wali ku Kiyingi Production najja Nankumbi we yali akolera. Kale bw'atyo yatambula n'abantu ab'enjawulo okubeera nga bagenda okubeera nga baperforminga. Waliwo abasoga Ndedde Kirunda Swaliki abo bagenda nabo ku mulundi ogwo kati n'abamu ku abo be yagenda nabo kati mu balala omugenzi Byron Kawadwa be yagenda nabo Lagos okubeera nga baperforminga oba bazannya. Jjukira bagendera mu kibiina kyabwe kye bayitanga Heartbeat of Africa. Mwalimu Hadija Lunkuse ono yali muganda wa Madina Amin, yali muganda wa mukyala wa Amin. Era kigambibwa nti ono Hadija Lunkuse ye yavaako okufa kwa Byron Kawadwa ye yali omukeesi eyaketta okutuusa eno obubaka naye nga naye Lunkuse mu 2015 yaziikibwa mu kikonge Mukono. Omulala kwaliko Nakirijja naye yali muganda wa Madina Amin. Ekitegeeza nti Byron Kawadwa okutambula okuva kuno okwolekera eggwanga lya Nigeria okubeera nga baperforminga bamuteekako abantu baali basatu. Mwalimu Madina Amin mukyala wa Idi Amin ne mubeeramu Lunkuse Hadija Lunkuse yali muganda wa Madina Amin. Kati ne ono Nakirijja naye yali muganda wa Madina Amin. Ekitegeeza abo be bantu abaali nga babega omukulu. Kale bw'atyo bwe yakomawo kuno tebaamulinda ne bamuwambira ku National Theatre teyaddamu kulabika. Oluvannyuma lw'ennaku 7 omubiri gwe gwasangibwa ali Namanve nga atiddwa yaziikibwa wali Kisaasi. Era okuziika kwe kwaliko abaziisi batono kubanga embeera y'ebyobufuzi yali mbi n'abantu baali batya. Bannabitone banne batono abaaliyo olw'embeera eyaliyo nga buli omu atya ekiyinza okubeera nga kiddirira. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst nkyatunuulira abamu ku bayimbi oba bannabitone abaze battibwa naye nga n'okutuusa kati munnaaye abo ababatuusaako ebintu bino tebavunaanibwanga era tebalina kyali kibakoleddwako. Kale nkusaba nti ngoberera, commentinga, likinga, sharinga. Ayagala ennyimba nawe osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage. Kale tugendagenda ku muyimbi waffe omulala eyali atiddwa naye nga n'okutuusa kati justice eri famire ye terabikanga. Twange mwebale okugoberera, tukyali ku abo abayimbi abaze battibwa. Kati tugenze ku muyimbi omulala Joseph Kiwana. Joseph Kiwana ye taata wa Michael Kinene era Michael Kinene eyali owa Eagles, eyali owa Golden, bba wa mwanyinaze Dolini Mutiibwa. Obudde buno awangaalira London. Joseph Kiwana yafiira Nsangi ewa mukwano gwe we yali yafuna obubuddamu. Obudde obwo mukyala we Rehema Kulabako yali nga baayawukana nga yadda ewaabwe Namulonge. Kale bw'atyo Joseph Kiwana yali avudde e Butebo Buwama najja ewa mukwano gwe n'atandika okubeeraawo. Naye kigambibwa nti ono mukwano gwe yali taatera kubeerawo. Kati mukyala we ndowooza n'afuna endowooza nga yeegwanyiza Joseph Kiwana. Joseph Kiwana ekintu kyatakkiriza kati ono wagaana nti omukyala oyo omukyala wa mukwano gwa Joseph Kiwana yaganzaamu ssentebe w'ekyalo. Ekintu kino Kiwana nti yabbirako mukwano gwe n'amutegeeza nti munnange oli awo naye ssentebe w'ekyalo ebintu abisomola. Kale nti omukyala okwali okunenyezebwako nga bbaawe amunenyezaako ensonyi yazifuula busungu. Kale bw'atyo Joseph Kiwana olunaku lwe yasemba okubeera ku nsi
yajja wano e Kampala ku shauri yako okubeera nga aperforminga egyo yasanga Kakumirizi n'owewe Rosemary nakano aji Kakumirizi ne baperforminga era nti we bamala okuperforminga bwe batyo ne baddayo n'addayo ewuwe Kakumirizi nti yamuwa emitwalo 3 abeere nga zisobola okumuyisa mu bulamu. Kale nga atuuse eyo yagenda okusanga nga ennyumba mwasula oba akazigo mwasula nga kamenyeddwa era okwali okutuuka ssentebe najja n'akamutema munnaye kuno ku kyalo babbyeko amatooke kale tunoonya babbi era we batyo baguukira mu nnyumba ye mwe basanga ettooke. We baamala okulaba ettooke mu nnyumba ya omugenzi Joseph Kiwana ne balaya enduulu eyasombola ab'okumpi n'ewala naye nti era abajja bonna kyenkana baali mu mupango era Joseph Kiwana tebamukkiriza nakwewozaako ne batandika okumukuba ne bamuyiira amazzi agookya era yafa abambuse. Amazzi ge bamuyira ge galeetera embeera okubeera nga ava mu bulamu obw'ensi. Kale bw'atyo mukadde waffe Joseph Kiwana tata wa Michael Kinene bawa mama Kiine yakuzanyiranga nga Manjeeri mu nnyimba za Mzee Matiya Luyima n'atugendako bw'atyo era ng'amaze otugendako n'okutuusa kati ensonga eza ssentebe kubanga yali emabega n'omukyala abo n'abantu teriiwo yakwatibwa era zaafiira awo bwe zityo Michael Kinene ne bafuuka bamulekwa mu mbeera eyo oli n'afuuka namwandu mukadde waffe Joseph Kiwana ow'omwenge omugatike mulye munywe Aida waliwo oluyimba olulala baluyita abasaabaze then alina n'olulala lwogera ku siriimu n'atugendako bw'atyo. Yali muzannyi yali muwandiisi yali muyimbi. Kale yoyo Joseph Kiwana taata wa Michael Kinene naye ali omu kwabo abayimbi abattibwa naye nga n'okutuusa kati tafunanga justice tefunibwanga mu famire ye. Kati yo ono yasimatuka naye wamala okusimatuka okuttibwa justice era teyafunibwa oluvannyuma lw'oyo eyakimukola. Omulongo Kato Sekandi Wilson Kwita eyali omukungu wa Kase Music Recorders, Nantawunyikamu Qualified Singers ne Bazira Gita Singers yakubwa amasasi ne gamuyuza ebyenda era ono kigambibwa nti waliwo muyimbi munne eyaleeta ddiiro ng'agamba nti leeta miliyoni 5 tuwozeemu ofunamu miliyoni 2 ebintu byali awo webityo kati nti ono waleeta ssente oli n'ayagala ssente ezo bazitwale ku kibuli era bw'atyo already yali apanze abantu be abaamukuba amasasi. Awo ng'amaze okubibwa amasasi poliisi yakwata oli omuyimbi naye ono baali bamutuusa emulago nga noono avaayo mu kkomera adda ewaka era embeera eno Mzee Kase lumu nali nnyumya naye n'angamba ekirungi nasimatuka nga ndi mulamu kyannyamba okubeera nga nsobola okutegeera ensi. Kase Music Recorders, Kato Sekandi Wilson Kwita, Bazira Gita Singers ne Nantawunyikamu Qualified Singers. Mukadde wange nkutumiddeko eyo na gy'oli obudde buno ali buwambo musajja mulunzi era gwe eyeetaaga enkoko weetaaga magi bano basuna beni musobola okutuuka ewa mukadde waffe Kato Sekandi wali ebuwambo osobola okubeera nga omutuukirira mukole business. Nsuubira olunaku lumu ngenda mukyazaako ababuuzeeko. Kale katugende ku muyimbi waffe asembayo ow'ekkumi abo abaze battibwa naye nga n'okutuusa kati tebafunanga justice. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst naye nga nkugamba ti goberera ebintu byenkola likinga commentinga sharinga. Twange mwebale okugoberera tukyali ku abo abayimbi abaze battibwa kati tugenze ku muyimbi omulala Joseph Kiwana. Joseph Kiwana ye taata wa Michael Kinene era Michael Kinene eyali owa Eagles eyali owa Golden ba wa mwanyinaze Dolini Mutiibwa obudde buno awangalira London. Joseph Kiwana yafiira Nsangi ewa mukwano gwe we yali yafuna obuddamu. Obudde obwo mukyala we Rehema kulabako yali nga
baayawukana nga yadda ewaabwe e Namulonge. Kale bw'atyo Joseph Kiwana yali avudde e Buteebo Buwama najja ewa mukwano gwe n'atandika okubeera awo. Naye kigambibwa nti ono mukwano gwe yali tatera kubeerawo. Kati mukyala we ndowooza n'afuna endowooza nga yeegwanyiza Joseph Kiwana. Joseph Kiwana ekintu kyatakkiriza. Kati ono wagaana nti omukyala oyo, omukyala wa mukwano gwa Joseph Kiwana yaganzaamu ssentebe w'ekyalo. Ekintu kino Kiwana nti yabbirako mukwano gwe n'amutegeeza nti munnange oli awo naye ssentebe w'ekyalo ebintu abisomola. Kale nti omukyala okwali okunenyezebwako nga bbaawe amunenyezaako ensonyi yazifuula busungu. Kale bw'atyo Joseph Kiwana olunaku lwe yasemba okubeera ku nsi yajja wano e Kampala ku shauri yako okubeera nga apafominga egyo yasanga Kakumirizi n'owewe Rosemary nakano ajji Kakumirizi ne bapafominga. Era nti we bamala okupafominga bwe batyo ne baddayo n'addayo ewuwe Kakumirizi nti yamuwa emitwalo 3 abeere nga zisobola okumuyisa mu bulamu. Kale nga atuuse eyo yagenda okusanga nga ennyumba mwasula oba akazigo mwasula nga kamenyeddwa. Era okwali okutuuka ssentebe n'ajja n'akamutema munnaaye kuno ku kyalo babbyeko amatooke. Kale tunoonya babbi. Era we batyo baggukira mu nnyumba ye mwe basanga etooke. Omuyimbi waffe asembayo ow'ekumi ye Christopher Kiryowa Kayonjo, ekijjo manyi Local Defence, Bumbakali akalaboko nandawula. Ezo ze zimu ku nnyimba ze. Yafa wano mu ggyo ly'abalamu 2012 wemba seerabire yali tanayingira 13 yafiira wano e Namuŋŋoona ku Luyinja. Oyo omwami ye muto w'omugenzi Archbishop Yona Lwanga, ye muto w'omugenzi Archbishop Yona Lwanga, nga ono basimuka eri Magwa Kasanda. Ono mutabanyi w'omugenzi Nabitaka Kezia yali awangalire e Namuŋŋoona n'omugenzi George William Kayonjo. Kale bw'atyo mukwade waffe ono ebyamusa byali bya bufuzi, ye yali omuyimbi wa Dr. Kanokiza Besigye omukulu. Ye yali amuyimbira ennyimba era nga eyamwendoosingayo yali ono chairman Waswa Birigwa. Yali Waswa Birigwa oyo wa FDC. Ono Waswa Birigwa yali muyimbi mu myaka giri egy'emabega nga tanagenda mu US, naye we yakomawo n'abivaamu n'atandika obulamu obulala. Kale bw'atyo Christopher Kiryowa Kayongo ng'atandise okubeera nga ayimba, batandika okubeera nga bamwetooloolako ng'akubye oluyimba olwo olwa Local Defence. Era oluyimba lwa Local Defence Dr. Kanokiza Besigye ye yateekamu ssente eza vidiyo okubeera nga agikwata. Awo yamala n'azzaako twakoona Mr. Bav, ezo zonna nga zaali za byabufuzi ng'oba oli awo zina obubaka bwe zituusa. Kale bw'atyo n'agira n'atandika okubeera nga bamulondoola. Kale tugendagenda ku lunaku lwe olusemba. Christopher Kiryowa Kayonjo yakeera n'ajja mu kibuga Kampala. Awo nga olaba Pride then awo wansi eryo lyali ttaka lyabwe. Kale balina issues we yavaawo n'ayitirako n'agenda ewa Kiseka, n'avaawo n'agenda yali Owino mu Kisenyi. Yali mu Kisenyi bw'atyo n'adda ewaabwe. Ono okumutta nti baali baamala dda okumukolera olukwe kubanga yali anywamu ku kabisi era nga buli waabanga akomawo alina ebbaala mwe yali anywera. Kale kwolwo yabasanga nga weebali abantu ab'enjawulo era nti n'abagulira omwenge ne banywa. Naye kigambibwa nti omwenge ye gwe baamuwa already gwali gumaze dda okutabulwamu eddagala. Era bw'atyo ng'amaze okunywa yatandika okuluuzinga. Kati awo omuvubuka mwe gwe muwulira nti yamukuba ekikonde just baamuwakankulako lutalo n'amusindika n'agwa eri mu mwala, era okumuwalaawala bamutwale ku ddwaliro lya Orthodox yafiira mu kkubo. Naye ku postmortem eyakolebwa e Mulago, kubanga muganda we Yona Lwanga yamutwala e Mulago ne bamukolako postmortem, basangamu butwa nga yafa butwa. Era
kigambibwa nti Christopher Kiryowa Kayongo ng'amaze okubeera ng'afa wano Nakibinge, ebbaala yavaawo n'abo abantu abaali bakoleramu abaali banywera abo tebaddamu kunyweramu, n'omukyala eyali agiddukanya bbaala nti yali mpya ku kyalo teyaddamu kubeerawo. Ssentebe w'ekyalo nti yagezaako yavubibwa ensonga zino yazibuzaabuza era bw'atyo n'alemesa okubeera nga bakwatako omuntu wadde n'omu. Kale bw'atyo Christopher Kiryowa Kayonjo n'agenda bw'atyo naye n'ava mu bulamu buno obw'ensi bwe kityo. Naye nga ebyobufuzi bangi bye bireetedde obuzibu. Kati tulaba Adam Omulwana ye yavaayo openly n'abagamba nti bamuwa butwa era n'ayogera n'omukyala eyamuwa obutwa. Kati waliwo no Frank Nkubi, omuyimbi Frank Nkubi, TV temuzimyumyula, naye yafuna obuzibu obw'amaanyi oluvannyuma lw'okuyimba Tuwe Besigye obululu. Oyo yakwatibwa ku musango gwa defilement n'atwalibwa e Luzira gye yamalira ddala emyaka egikunuukiriza mu 7, naye oluvannyuma bamuta ng'obujulizi bubuze, emyaka gye egisinga nga gigendedde awo. Kale bwe ntyo bwe ndabise olunaku olwaleero. Kansuubire nti mu puroguramu y'olwaleero olina ekyo ky'oyizeemu, naye nga nkugamba nti Twinex International bali wali e Bulaga be tutambula nabo. Kikaaya College and Vocational School bali e Bulenga ku 7. Twala abaana baba bangule St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Olunaku olwaleero nkoze ne Joel Ocheng ku kamera. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba. Kikaaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo 0757 6 1 5 7.